mu lukuŋŋaana ttabamawanga oluteekeddwa ekitongole ky'obwannakyewa ekya Friendship Force International oludde ku International Hotel Muyenga, ekitongole kino kyaddewo empenda mu kigenda okuyita okulaba nga Uganda eyongera ku nnyingiza yaayo nga eyita mu kussaawo emikwano okusobola okutumbula ebyobulambuzi. Omukwanaganya w'ekitongole kino mu Uganda, Frederick Bombo, ategeeza nga Uganda bw'erina ebyobulambuzi ebiyitirivu ebiyinza okusikiriza abalambuzi okuva mu nsi ez'ebunaayira. Kati gamba ng'ebyobuwangwa oba ebyo ebisanyusibwamu kati ng'era bw'olaba ekifo nga kino. N'olwekyo omulamwa gwa conference eno ebaddemu okutabagana nga ffe clubs ez'omu Africa n'okulaba engeri gye tunywezaamu enkolagana ne bannaffe abali mu Africa. Ssentebe w'abaami b'amasaza ga Buganda Oweekitiibwa David Ssekyeru abadde omugenyi omukulu mu ttabamawanga ono bw'abadde aggalawo olukuŋŋaana luno alaze essuubi nti ng'oggyeko ebyobulambuzi ekitongole kino era kyakuyamba nnyo mu kutumbula ebyobulimi n'obulunzi ssaako okulwanyisa obutamanya mu ggwanga. Era bandyagadde okujja n'okukolagana ne Buganda ate ne Uganda okutwalira awamu. Kati kyenvudde ndaba nti wano mu conference eno ya leero wabaddewo kye bayita opportunity oba emikisa okusobola okwogerako n'abantu bano n'okumanya biki bye bakola ate nabo okubategeeza naffe bye tukola n'ebizibu byaffe bye tulina nti bayinza okugenda eyo gye bagenze ne bakwatagana n'emikwano gyaffe abalala ne babuulira kiki Buganda kyeyagala, kiki Uganda kyeyagala. Mu nteekateeka endala bano bataddewo n'enkola bwe bagenda okuyita okuyamba abantu abatalina mwasirizi mu ggwanga lino.